Baganda bange aliranye speaker wa parliament y'eggwanga Uganda Anita Amongi mukwateko mu kifuba. Entunnunsi we ziba zimukuba tomulimba mubuulire mazima. Yakola ensobi okulumba Robert Kyagulanyi Ssentamu nga tamaze genda ku ssomero kusoma bimukwatako. Babagamba nti ebweru w'eggwanga basomesa ku Bobi Wine wano mulwanyise. Baganda bange ebya speaker byongedde okkaluba wano ewaka n'ebweru w'eggwanga ebintu byongedde okubanga birinnye enkandaggo. Mu ngeri y'emu ekiri ku kisawe ky'eggwanga Uganda baleese ennyonyi endala. Ngenda kubeera nga mbategeeza kikaaki oba olyawo twongere okubeera nga tumanya. Mu ngeri y'emu akwatiddwa ku airport ng'akukusa ebyobugagga by'eggwanga. Ani gwe bakutte byonna tugenda kubeera nga tubitunuulira era nga tubyekkaanya. Mbaanirizaako buli omu gy'asinziira mu nsi ajagenda mu maaso n'okuba nga otugoberera. Webale nnyo, webalire ddala. Omukutu oli ku DPTV Uganda and of course yenze Sajime abeera okuba nga mbatuusako ebintu eby'enjawulo. Ngenda kusaba wa video yaffe like. Buli wa video yaffe like kijiyamba okubeera ng'edduka ku speed yayiriyiri okutuuka ku muntu omulala. Information eno n'agenda mu maaso n'okuba nga naye agifuna era agitegeera. Eyakatwegattako nga gwe mulundi gwo gw'osoose okulaba omukutu guno genda mu maaso n'okubeera ng'osubscribinga. Bingi ojja kubeera nga obiraba. Saagala kubeera nga nkulwisawo. Tugenda kutandika n'omu ku bavubuka bendowooza nti nno tebakozesezza bulungi bwongo bwabwe ate nga babulina. Gwendowooza nti yasaddaaka omwoyo gwe oba lwa nsimbi oba lwaki mujja kumbuulira. Amanyiddwa nga Calvin Kayanja. Abantu bangi mwangamba tetuzza Calvin Kayanja. Nedda. Omuntu bw'anajjanga n'akola ekintu nga kyabwewussa tetujja mmulekanga. Tujja kujjanga tumwogereko oba oliawo mu kumugambako ennyo anaakyusa obwongo bwe n'ebirowoozo bye. Njaga tulaba akatambi kano. Eggwanga tukimanyi nti lirimu abatemu. Eggwanga tukimanyi nti liwamba abantu abatalina misango. Eggwanga tukimanyi nti abaana ba Uganda bangi bali mu kuwambibwa, bali mu kusibibwa nga tebalina na misango, tebalina na musango gubabalanga ne bali mu makomera. Balese abaana baabwe ewaka, balese abakyala ewaka. Naye embuzi nga zino zi Calvin Kayanja mu kifo ky'okuvaayo baveeyo banenye abo abasiba abatta ate banenya mbusimanya otisizza gundi. Lwaki temuyiga Kayanja? Mwe lwaki temuyiga ne mugamba kwaba abatta abantu? Katolaba akatambi kano. Hafulandani mukulu sebo. Nawe sebo yagala bukulembezi wa ggwanga lino. Mujoze ensi basajja mu. Naye igwe nawe yagala kubeera president wayo. Naye mwe muyigira ku kiddala n'omanya nti abantu be mumanyiira bakambwe, ku bantu be bawambye, ku bantu be babuzizzaawo, ku bantu be basse, ku bantu be basiraanyizza, abantu abalemadde, abantu abaleseewo obwana bwabwe. Gw'ogumira ku kino ogamba nze kansigale nga mmanyiira abantu. Bannange ebintu ebimu twetaaga kuyiga. Oli kumuwooza omanyiira naye akulira amagye gonna n'ebyokwerinda mu ggwanga. Ekitegeeza omusirikale yenna akuliraanye asobola okukukola ekikyamu ku lw'okusevinga dignity ya mukama we nga ne muwoozi tamanyi. Oli kujja n'omuwoozi kayine rugabo omukolamu obusolosolo omufuula embwa. Ayina amula, ayina emmundu, oli mwana munaku nekyemugenda okulya tokimanyi. Mubuuze kakwenza. Bannange mwe muyigira ku ki? Muyigira ku ki? Be babuzizzaawo tebabamala okutegeera nti abantu bano bakambwe. Abalemadde n'abafudde tebakumala okutegeera nti abantu betumanyiira tebazanyirwako. Ne bw'oba toyiga kale nga ggwe wayonka obusiru bwava ddira ddala mu nnyoko. Ku bantu ababuzibwawo b'owulira nti oyo tetumulabako lwakumanyiira bantu. B'owulidde abafudde lwakumanyiira basajja bano. Era naawe okyakola mulimu gwe gumu. Muganda wange, nze mpe ennamba yo nkuteereka amabugo. Afulandani, mpe ennamba yo nkuteereka amabugo go galye ng'okyali mulamu. Kuba nze ndaba
entaano ogenda kugisoosaamu mutwe nga nseenene. Oli ku musajja omanyira, oli ku bantu bayita embwa, oli ku kabampaano noonya likes. Butattane ebitibwa by'abantu, abantu bakambwe. Eno Uganda gye tulimu olwaleero okubuzaawo omuntu tegakyali mawulire. Okeera ku makya nga wafudde nga baakutemyetemye muganda wange tegakyali mawulire wano. Bano abasajja be mumanyire ebintu babikoleredde. Muhoozi gyalwanidde mu nsiko zonna. Engeri gyansacrificinzeemu obulamu bwe. Ekitiibwa kye toyinza kukimalawo na kumuyitambwa. Ate ng'ojja kukisasulira ekyo. Wandizanyidde ku President Museveni abakwasa akajanja. Naye muhoozi Kayine Rugaba President gwenkakasa nti yaddako wano ajja kukutuusa wojja. Ekyo nkakasa bukakasa. Okay, oyo ye Calvin Kayanja. Mpuliriza. Bw'otunuulira abavubuka ng'abo baali bagezi negye buvuddeko yali ne mutabani wa Tamale Mirundi amanyiddwa nga Mirundi Junior ne bagamba nti bwe mulwawo tusasula ffe nga yes tubayisaamu eggaali. Kitegeeza bano abaana bye bakola babimanyi naye beewussa bwewussa. Njagala owulire omukulu amanyiddwa nga Masaaba yawambibwa. Mu kuwambibwa olunaku olwajjo nazze ne nkugamba nti Masaaba okuwambibwa kwe bamukutte yali ava bweru wa ggwanga ne bamukwata. Bamugase ne Yasini Hussein musajja atuyeviira yiri eri babagase ku musango jo batugambye nti bayokya katale. Olunaku olwaleero batulaga nti ate si katale wabula balabikiddwako oba balabiddwako okusinziira ku David Lawisi Rubongoya avuddeyo n'abaako obubaka bwatuteerayo. Bagenzeeyo mu kkomera gye babatadde bayitayo Bugungu prison gye babatadde era bagenzeeyo n'abalwanirizi b'eddembe ab'enjawulo. Bwe batyo Masaaba ne bamulabako. Ekifaananyi kyogenda mu maaso n'okuba ng'olaba kyekya Masaaba ne munne Hussein balabiddwako naye jo nakugambye tibatugambye bayokya katale. Bano abantu be bakutte ne babateeka ku fayiro yemu mbu bayokya katale bonna besinkanye mu bizibu. Basinkanye bakwatiddwa. Bamaze ebbanga nga bakwatiddwa nga bali ku kitongole nga bali eyo mu custody ya Semwayi gye babadde bapocheza ebbanga lyonna nga banoonyezebwa tebalabibwako. Naye simanyi kikyatuuka ku nnaku ezaateekebwawo omuntu okubeera ng'alabye bannamateeka oba nga atwaliddwa mu mbuga ez'amateeka. Naye eno ye Uganda. Bino betugezaako gamba nti bano abaana ba Calvin Kayanja nga tonnanenya mwana avaayo okukola kyakoze. Soka weebuuze gwe omuntu anyigirizibwa kyenkana ki? Gwe Calvin otwala abantu bweru nenewuunya n'abantu abagendera mu kampuni oba kampuni kati Calvin akutwalewa nga ye kennyini yeeremererwa ali mu kusabiriza ate akutwale. Kale akigambibwa nti nno bano bayokya akatale k'enjeru wali mu Njeru municipality gwe musango gwe babavunaana era bateereddwayo ne baggalirwa abasajja battu nga wobalabaawo. Yeyo gavumenti yaffe twongere okubeera nga tubasabira ne NUP oba oliawo okube ekino kyetulaze okubeera ng'efaayo ku bantu abagiwagira. Njagala kubeera nga Masaaba muvaako n'embuzi ya Calvin Kayanja. Olunaku olwaleero Uganda ereese ennyonyi Uganda ereese ennyonyi eya bus 320 emaze okubeera ng'etuuka era batugambye nti wano ennyonyi eno abantu 160 batuula mu business class. Enkonomi etuulamu abantu 12 olukale abantu 138 bagasse ku nnyonyi eziriwo. Naye abaffe bw'ogattagatta wano 160 n'ogattako wano 138 ne 12 Amini yalina ennyonyi ezizitowa okusinga wano. Lwaki mutuleetera zino? Mutuwe ku nneneko. Bano bokka be bava mu Uganda ogenda oba okkomawo. Kale sijja kubeera nga mbirwako eby'ennyonyi kasita mukitegedde nti ezze mu ngeri yemu. Njagala kubeera nga nkutegeeza ku nsonga za Speaker Anita Amongi tebinnaba kuggwa. Ntandise mbagamba nti aliraanye Anita Amongi mukwateko mu kifuba. Bw'owulira ng'entunnunsi zikuba nnyo tomulimba mubuulira amazima. Emu ku nsobi gye yakola kwe kulumba Kyagulanyi Ssentamu. Bakama be bwe baali bamutuma emu ku nsobi gye yakola kulumba Bobi Wine.
wandirumbye abalala kubanga ono akubalinga bidongo by'abalokole. Anita Amongi twali ku baani eya Bungereza ne bamwokya eya UAE awo wennyini. Twongedde okubeera nga tuzuula ebintu ebirala. Jjukira abakulukulu wano bo baba bakulu. Bano ba propagandist ba NRM bavayo ne bagamba nti envumbe yateereddwa ku sipiika eggwanga erya Bungereza bagimutaddeko dwaki dwabisiyaga. Ne tulaba Chris Obore omwogezi wa Parliament ng'agamba nti bino byonna ebikolebwa bireeteddwa lwa tteeka eryayita mu Parliament. Ne tuvaayo ne twebuuza eyaleeta etteeka Asumani basalirwa ne munne tebaliiko nvumbo zino. Dwaki sipiika olunaku olwajjo ampuliriza Parliament y'eggwanga erya Bungereza yayanukudde lwaki yatadde ku bantu bano envumbo. Mubadde mukyagamba mbu bisiyaga. Era ne bagamba nti baafunye okusaba era ne bakoze okunoonyereza okumala bagenze omuteekako baani zino ne bino byonna nga bamaze okukola okunoonyereza kwavudde mu bantu babiri. Njagala owulire asookayo Robert Kyagulanyi Ssentamu omulala yaani katulaba akatambi kano. Ategeezezza nti mu byaliwo gavumenti ya Bungereza yakola okunoonyereza okusemberayo ddala. Era wakati mukulu okunoonyereza okusemberayo ddala baliko abantu babiri be baabuuza nga tebannaba kuteeka nvumbo ku sipiika. Abantu bano nti kuliko Robert Kyagulanyi Ssentamu, Bobi Wine ne Nicholas Opiyo yennyini. Abyatudde agamye baatubuuza. Babuuza Bobi Wine Kyagulanyi ne babuuza ne Nicholas Opiyo. Beebuuza nga tebannaba muteekako nati oba nvumbo. Ba operatives bano okuva e Bungereza nti baali shocked beekanga bwe baalaba lavish lifestyle eya speaker. Abeebuuza nga mugagga nnyo ng'enga za bbeeyi. Byonna ati ne babyebuuza. Opiyo agamba nti wakati mu kunoonyereza tebannaba muteekako nati oba nvumbo. Ne bakizuula nti sipiika yali alina engoye zaagula limu ku maduuka ag'ebbeeyi fashion design shops e London. Kino bakitegeera nti engoye ze azijjeeyo ate nga za bbeeyi kamala erimu ku maduuka. Bangereza bakuŋŋaanya bwino waabwe baagala okuteeka envumbo ku mukulu bamwetoolodde bamukolako okunoonyereza. Kati bakizuula nti edduuka lino sipiika mwabadde agula engoye nga lyeriguza engoye British Royal Family. Olulyo olulangira e Bungereza nga bambala mu dduuka lyerimu gye bagula engoye oba babakolera engoye nga ne sipiika waffe owaawano naye jajja engoye ne bakitegeera bamangere. Edduuka lino atuuliriza Opiyo agamba Nicholas nti lyambaza ba celebrities okwetoola ensi yonna ababbedde abanene be bambalira eno ne ba loaded British citizens Abangereza abagagga ba baristas ba solicitors ba lords ne basa be bambalira eno mulina edduuka. Kakati nga mulimu n'owaffe yennyini nti naye ng'engoye yazigula eyo ali loaded yakolamu. Opiyo n'ategeeza n'agamba nti sipiika Parliament Anita Amongo gye bavudde kalabwako e Roma mu Italy olugoye lwayambadde nga design y'e Bungereza mu dduuka liri lye tukutegeezezza nti lye lyambaza ne Royal Family y'e Bungereza. Era nti ab'edduuka lino mangu ddala bagenda ku social media platforms zaabwe ne batendereza sipiika Anita Amongo okubeera loyal customer waabwe ne bamwebaza bakkiririzaamu n'okutuuka okwambala olugoye olw'ebbeeyi ng'agenda okusisinkana paapa. Kale embeera nga bw'etambula ebyo byonna nti ba operatives ab'eggwanga Bungereza ne bongera okubitegeera. Gavumenti ey'eggwanga erya Bungereza wansi wa Ssaabaminisita gwe bayita Rishi Sunak nti nga tennabeera kuteeka natti kati biri obitegedde bategedde gyagula enguye bategedde ebintu byonna yagenda maaso okuba nti abijja. Kati Ssaabaminisita gwe bayita Sunak Rishi
na briefing omukulembeze w'eggwanga lino General Museveni namugamba nti sipiika otugenda muteekako nti mwami Museveni yali aweya era nti President Yoweri Kaguta Museveni amulegalaga abakuba operatives naye confidential operatives ababe bagamba mutandika okunoonyereza ku nsonga eno Bungereza gye yambulifinze President baali bamutegeezako. Embeera nga bagenda maaso n'okulabika nti etambula kyokera amawulire gagenze maaso n'okuba nti gategeezezza nti mu Maachi omwaka guno gwennyini 2024 nga waliwo anniversary eya Commonwealth celebrations ezaali munda mu ggwanga lya Bungereza ez'omulundi ogw'75 Speaker Anita Amongo yali omu ku baali boolekedde eggwanga lya Bungereza ogenda okubeerawo nga Speaker Parliament y'eggwanga lino era ng'ava mu ggwanga eryafugibwako Bungereza. Kaakati nti ba designers ab'omulembe ddala ba fashion designers okwetola eggwanga lya Bungereza bwe baategeera nti Speaker Anita Amongo agenda munda mu ggwanga lyabwe batandika competition bakompitinga okulaba ani agenda okwambaza a powerful woman from Uganda n'okulabanga bamutuuza ku mmeeza babeeko ddiiru ez'ebyobusuubuzi zibakutula naye. Naye nti bannayuganda bali munda mu ggwanga erya Bungereza bwe bategeera ku mawulire gano nti Speaker Anita Amongo yali agenda e Bungereza eyo ne batandika okwekulamu omulimu ne bagamba nti kaakati ono tulina okwekalakaasa nga zze nti bano baali bapulaanize nga bwe baakula ku yali Ssaabaminisita John Patrick Amama Mbabazi nga noono baagala bamukime ku kisaawe bagende ku hoteeri bagende wonna we yali agenda okugenda nga beekalakaasa nga bamulaga obutali bumativu bannayuganda abali ebweru w'eggwanga nti bw'afuna kino bw'abitegeera olugendo agenda maaso n'okuba nti alusazaamu. Kale embeera bwetyo bwegenda maaso n'okulabika nti etambula. Nicholas Opio munnamateeka era omulwanizi w'eddembe ly'obuntu yayongedde okutubuulira ebyaliwo wakati nga Speaker Anita Amongo tannabagenda maaso kuba nti ateekebwako nati. Okay, oyo ye Robert Kyagulanyi Ssentamu yabagamba oba nakonkazannye bwe bamubuuza bannamawulire nti gwe okikola otya okusaba era ne bakuweerawo yabagamba mumanyi tuli ba bulijjo nze siri wa bulijjo ye Robert Kyagulanyi Ssentamu ndowooza tufune ne ku maloboozi anga ali mu palamenti eno agezaako kubeera nga amenya ensonga mu birala bye yasaba ne General Museveni ateekebweko envumbo n'ebbaani yennyini erume kye tulowooza nti we baba basobodde okola kino mwami Museveni ne mutabani we Tibabulwa by the way Muhoozi tasobola genda mu ggwanga lya America envumbo bagimuteekako nga twakafuluma akalulu ka 2021 era ng'ebimu ku bye balanga Muhoozi taata we n'abalala nga Abel Kandeo birungi kwe kubeera nga bakwatanga bannayuganda ne babatulugunya ne babateeka mu pipa nali simanyi ti mu Uganda waliwo ne pipa wano ez'amazzi ne bannyikamu omuntu ne ngamba abasajja abazungu nga balondoola kale nno mutabani wa General Museveni naye okwetaaya kutono kyovolaba ali wano mu mawanga ga Africa banywanyi be simanya Rwanda yagenzeeko e Congo ali eyo jazu mbankozeseza ekigambo kikyamu ne gyazungira ate tali mu kuzunga kuba byatambula ffe tebitugasa. Kale njagala kubeera nga nkuwa akatambi kano ka President Robert Chenendoza kansoke Alex Waiswa Mufumbiro then tujje tufune akatambi ka Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Abagamba nti oli mafia oli mubbi kati saawa zino taliiko biri nti bamulengerera wonna bamutaddeko envumbo era njagala kwebaza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kuba bino palamenti ya Bungereza yayogedde nti ffe oluvannyuma lw'okutuula mu lukiiko ne omukulembeze bannayuganda gwe balonda mutusonyiwe tutegedde bingi ti naye ate mu bitwewuunyisizza ye supiika okudduka n'amabaati. Supiika tebamuvunaana musango gwonna munnayuganda mpuliriza teri kimuvunaanya ate mu programu eno ebuzayo eddakiika 4 emboozi bwe njitandika naye lwaki emboozi eno njitandike yaleeta obuzibu era ninawo ekibuuzo kinabadde waliwo omulimu ninawo ekibuuzo kinabadde Supiika adduka e Bungereza atuula mu mulimu owulira ayita akawumbi
bamugamba bina ndikusiza pound nego omukazi oyo mafia gomanyo negosetinga billion pound babadde tebafunangayo omuntu ali ku level yabuyaye nga speaker wa parliament ya Uganda. Bali abakugu mu byenguzi tebalabangayo ate muntu mugezi si mugezi mugumu amira pini omanyi ati yesibyeko bomu oyinza okusaba ensi enguzi ya billion pound lwanito oyo namutidde era omuntu akyusa kalaye nagamba nayongedde okumutya kati bajja bamubala era nabawulidde nga bekangabiriza tiye teyetaaga visa atya babajjanjabira wateva ku ekyo kyokka oyo Anita Amongo yakatuuza wano olukiiko olwa Commonwealth. Yes, olukiiko lwa Commonwealth luba lukiiko lwaki mawanga agali mu lusero lwa Bungereza agali muki mu lusero lwa Bungereza kakati kuba babayegamba munnayuganda twaspendinga sente over 100 billion emunyonyo tuzispendinga ku lukiiko lw'abasipiika abafugibwa Bungereza era abadde chairman w'abasipiika abo mu nsi yonna abadde alina kubeera eyatuuzibwako wano naye ne bakukwata Anita Amongo ng'oyogera ku nsonga z'ebyabasipiika ba Commonwealth anti bye bamuganye jeke kati ye tababuulira tu Uganda is a British colony. Yes. Buli bwowuliranga colonial master wo ng'olemeganya okwatagana essente ze tusinga okufuna grants na biki ziyita mu British colony. Yes. Ne treaties and agreements zetulina n'abantu abo. Uganda budget yayo gwampuliriza embalirira yayo nga bamaze okunyunyunta gwe omuntu owa wansi bamaze okukuba sente zo zonna ate waliwo sente ziva e Bulaaya mu form of grants mu form of donations ne mu form of okwewola. Bungereza erabika etuwa ebitundu ndowooza 3 ku buli 100 ate nga Bungereza bw'ogiwulira nti ekutaddeko envumbo n'Amerika eba etaddemu stamp towuliranga Bungereza mwana wange nti eyingidde olutalo gwe nolowooza nti Amerika yakumande bwe luyingira ku ssaawa 7 Amerika eba ewerekedde ku 7:14 kuba teyinza ddulangirira nga tebagambye Amerika nti katugenze kukuba gwampuliriza bwe walaba Amerika ng'ekuba Iraka yasituka na Bungereza Tony Blair yali mu nfu Bush ng'akola obulumbaganyi bwe walaba Amerika buli lutalo lwerimu oluvannyuma lwa Ssematalo owookubiri bakola de pact naye nga Ssematalo owookubiri si kyekikulu Amerika yaliko ettwale erya Bungereza naye 1766 bwe bamala okwenunula ku Bungereza ne basajjakula bo bazimba amaanyi ne batula ku mmeeza y'emu kubanga ate mu kumalawo Second World War baali basaale nnyo nga baleeta nuclear energy. Kati mu by'olutalo both economic kubanga luno olutalo luba lwa economics lusi lwa majambiya Bobi yagamba tagenda kubakuba nammundu ajja kubakubisa mapeesa. The board is in his hands, the chessboard. Kati lino limu lya speaker aliko envumbo Kamata yeye agatagenda Bungereza ng'alina abaana babiri Kent bakyanoonya mannya. Influence ki Kyagulanyi gye yakozesa okulaba nga kino kigwa? Enkiiko kati enkiiko zino tezizaalirawo era zino zazadde mangu kubanga abaddeko envumbo myaka 10 nga tagenda wali awava bano abalowooza nti ono yabimalayo. Era nga basina gudigudde ekyamuteesaako envumbo ye position ye ku bisiike. Tuli wamu? Yes. Kakati envumbo bwe gibwako kuba abadde amaze okulaba allies naye nga British colony ono eyeebuuzibwako ku nsonga za Uganda tamulinaamu access bulungi kubanga aliko envumbo. Kibonerezo kyaweddeko myaka 10 kati n'atandika okunyiga amapeesa ge tuliko. Alex Uwaiswa Mufumbiro y'omu ku bannabyabufuzi gw'otajja kusanga ku pano
omwogeze byatayagala ayogera bwongo bwe awo NUP weri yeyo level kweri mu byobufuzi. Njagala kubeera nga nkuwa katambi ka president ngali mu ggwanga erya Bungereza mu gye bayita House of Parliament wali e London. Then we tukavaamu waliwo akwatiddwa ku airport n'ebyobugagga by'eggwanga tugenda kubeera nga naye tumutunuulira. Now that I'm here in Parliament, I would request you, the members of Parliament, to raise our voices more and more, but also to help us call for sanctions, for punitive measures against General Museveni. You have the Global Magnitsky Law, which General Museveni fits in so perfectly, and not just him, but many other human rights violators. There are travel bans and travel sanctions that can be slapped on them. We strongly believe that if these measures are evoked, it's going to save our lives, because the people violating human rights with reckless abandon, they do it because they don't expect any sanction or any repercussion. But when they see the sanctions beginning to bite, they will step back, and this will be life-saving. So, sanctions. Please call for sanctions against General Museveni, travel bans, and call for disassociation with this regime. It is a taint on your good image when a renowned dictator is seen standing shoulder to shoulder with a leader from a respected democracy like this. Of course, we request for friendship and bringing us close, because we are the government get more aware. Okay, oye President Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ampuliriza akanyoolagano kakyagenda mu maaso wakati w'abasuubuzi ne gavumenti. Abasuubuzi bongedde okubeera nga balinnya enkandago n'okwongera okubeera nga maloboozi bagawanikira ddala waggulu mu bire. Bwe baavuddeyo olunaku olwajjo ne bagamba abantu mu stookinga emmere, tugenda kuddayo mu kwekalakaasa, ne ku guno omulundi bigenda kubeera biralamu. Tuyinza okwekalakasa okumala emyezi 2. Mwami Museveni bwe giba nga myezi 2, amazima ga Katonda mu ggulu ng'olunaku lumu abasuubuzi ennaku 3 ze beekalakasa wakaayana n'ojula n'okukaaba, bwe banaagamba emyezi 2 eggwanga nga n'amawanga g'ebweru tegakyakuwa nsimbi, agamaze okubeera nga gakugoba wasembeyo ogenda Japan ne giwunyirayo, amazima ogenda kukola otya? Njagala tuulye ku maloboozi g'abasuubuzi nga bagezaako okunnyonnyola lwaki baddayo mu kwekalakaasa. Bagamba General Museveni yabanyoomye era teyasobodde bawuliriza, n'ensonga ezabadde z'abatuuza naye teyakutteko yadde neegi wadde n'emu. Katuulye abasuubuzi. Kubira omulanga bannayuganda mwenna tikana kaseera musaanidde okusitookinga emmere, na buli muntu yenna sitookinga emmere, kubanga nga baliidazi b'abasuubuzi essaawa yonna tugenda kulangirira ekiddako. Basuubuzi singa basalawo mu meeting gye tugendamu nti bagenda mu lockdown ey'ewaka obutadda mu Kampala, tuli lwedde n'okusingawo. Bali mu kusonda mutwalo okutandika n'olwaleero okusinziira ku buzito bwa famire ye. Asobola okugula akasawo k'omuceere batandise okuyiya babuteeke mu nnyumba. Beetegekera ng'ennaku z'omwezi 2 singa pulezidenti avaayo n'abanga era tunyumiza mbunyumya mboozi nga bwe twabadde, basebo ne bannyaba abasuubuzi bali lwedde okweteeka mu lockdown ya myezi 2. Okay, bwe tuba nga tuvuddeko mu basuubuzi, njagala kubeera nga nkwongerayo. Ampuliriza, tuzze nga tuwogera nti Uganda erina ebyobugagga ebiyitirivu okamala. Mu byobugagga Uganda eyina gold, amafuta oba tugogereko oba tugaleke, eyina buli kya bugagga ky'omanyi. Ne bannansi tweryankuta, bannayuganda baavu ekisembayo. Olunaku olwaleero ku airport y'eggwanga Uganda, abamu kubakukusa mbu golodi, kyesisuubira nti olwaleero osobola okukusa golodi nga toyinaako munene akubakinze, ate nga tukimanyi bulungi abantu abavunaanyizibwa ku golodi mu ggwanga Uganda tubamanyi bulungi.
kakati bwogamba nti nno bakutte ono ng'akukusa gold ate tebamumanyi then awo oba otubuzaabuza okujjako gamba oba bwe baba nga bamukutte bagenda muwaani gavumenti egenda muwaani naye nga yakwatiddwa ku Entebbe International Airport. Namukwano gwange atera okugamba ekisaawe kino bakiryamu ddagengege naye sebo bw'olaba nga kukyaliko Uganda so akwatiddwa ebimukwatako baganyo byogera wadde feesi ye baganyo gitulaga ne batugamba bamukwatidde ku airport ne neebuuza ye yaganye bamukube ebifaananyi yaganye baweeyo details ze ani aganye kitegeeza nannyini gold ono abadde akukusibwa yayinawo era amaanyi ayinza n'okuba nga bwe bamukutte gwe basoose okkubira essimu ebyobugagga tomanyi we biri ebyobugagga bya Uganda biri mu nju ya mwami Museveni bwe biba bifulumyemukko bigenda wa Salimu Sale of course era asigala wa mu nju bwe bisale ekkubo ne bigende wa omwami bamuyita ani onawo yali atunda ebitu gwe bagamba mbu atunda organs z'abantu mukoddomi we Rwaboogo n'ebirala ebiringa ebyo so bye biri ku kisaawe ky'eggwanga Uganda. Ennyonyi Airbus etuuse ne mu kutuuka kw'ennyonyi ne bakwatirawo n'owa gold abadde amukukusa ng'amufulumya eggwanga ebijjidde mu kiseera kye kimu onaawulira. Njagala kubeera nga mbateera wano mbeebaza okuva tutandikidde okutuuka we tumalidde mwebale nnyo mwebalire ddala. Njagala kujjukiza nti tutambula ne Sheikh Ashraf omulombi wa Dua munoonyeko gwalina ebizibu ebyenjawulo atalina bizibu muganda wange tokuba ne gwawulira nga bikuyinze bikutuddemu bakakasimuko kanyonyogere kubira Sheikh Ashraf wali okubeera nga akutaasa gwe wenna muganda wange teweesiba mu nnyanja ya bizibu ojja kulowooza mbu oswala naye ebizibu byo tebimanya nnyumba mbi muganda wange. Noonya Sheikh Ashraf ku nnamba y'essimu esembe y'olusanvu 11 asobole okubeera nga akuyamba era akutaasa. Katonda atakuumira mpeera abankuumire baagala nnyo.